Akabengo kansimbye akabengo kansimbye kampereze ekyokwata yes abakatwegatako mwenna ku Geto TV nateera mwongere okutunoonya bwe tuba tuzikiddemu kayalo omanya tukyusa byuma tukyusa bikola naye ng'omukulembeze his excellency Kyagulanyi Ssentamu abaana b'amasomero bafulumye kirasi ne pepa zaabwe abaana b'amasomero bafulumye kirasi ne pepa zaabwe bannange baboyi nkomye wate ku luno ndi wa Kabindi fit yabagamba ne mulowooza nyooma abalimba lengera omunamungi w'omuntu kino kyekiti entiisa esinga okubeera eri abo abalemedde mu buyinza okubanga bo tebabaagala ate nga Kyagulanyi wayagalwa okubanga bo tebabakkiririzaamu nga Kyagulanyi bamukkiririzaamu tutuuse ku ofiisi wanaamala tutuuse ku ofiisi naye abantu bayinza obutajjaawo tutuuse chuka njagala alabe ekibadde jinja olwaleero Dictator Museveni atunafiiza njagala atunule alabe ekibadde jinja olwaleero aba NRM tembalabye nga batwegatako olwaleero Chairpersoni wasipi temulabye nga twegatako olwaleero njagala nnyo okwaniza mikono gyaffe naye muzikiza nekino kibagambe ali awo aboogana mugambe nzikiriza mpulire bino bigambo tubadde tukolagana naye tubadde ba Luganda tubadde mu pate za njawulo tubadde tulwana nga tuteba mugole emu olwaleero tuli ku ttiimu ki ne baganda baffe bangi bemulabye kati tuli ku ttiimu emu kati tuli ku ttiimu ki era ekigendererwa tulina kyeki era omulabe tulinayo ki kakati njagala okubaaniriza mikwano gyaffe muli bannaffe mulina the same right okuba na leero mulina the same right ku kibiina kya NUP nga ffenna nganze okuba n'olwaleero buli atwegatako yenkanankana ne munne kuba kunze paka ku foot soldier asembayo enkola yaffe mu NUP temuli muntu ono yatwegatako mu ntandikwa ono atwegaseko kati ono yakamala nnaku bbiri ono myaka ebiri ffenna tuli kyekimu era ffenna tulowooza kyekimu ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu tulina mission emu yakujjako Dictator Museveni
sigenda kola bingi nedda same duties message yange eri bamemba betuwadde abebbanga lyonna masaba mwanirize abali wano nsaba mukakaneko nengere bali abali eri nabo njagala mbalabe njagala okubasaba mwena bamemba abali wano ejinja n'abatulaba ku mitimbagano okwetoola ensi yonna omuntu ne baba yatujoyinize jjo muwero kaminge naye abeera comrade. In fact omuntu obeera mulokole oba musiraamu oba ddiini yonna ng'omuntu yakayingira mu ddiini yo olina ate n'okumulaga ennyo laavu n'okusinga b'obadde nabo. Tulina obuvunaanyizibwa okubalaga kye babadde bamiisinga eno nti tuli bantu abaaniriza, tuli bantu abeesiga bannaffe. Nwe yonna yonna gy'avudde okusalawo kwakoze olwaleero kuli very important. Omuntu asazeewo olwaleero ng'alaba Museveni ayiwa ssente mu bantu bamuwagire, abatiisatiisa, abasiba, abatta, naye nasalawo n'agamba ssente nziraba naye njagala kituufu. Omuntu oyo mumwagale, mumwanirize, mumuwe amaanyi. Njagala bannaffe gye bakoma okutwegattako tweyongere maanyi si kunafuwa, tweyongere mukwano si njawukana. Ekirala njagala mumanye nti dictator agezaako tunafuya ng'anoonya abanafu n'ab'omululu muffe nga basikiriza n'obusente. Mulabye abakulembeze bangi nnyo, mulabye abakulembeze bangi nnyo nga bwe baali baagala mu balonde mu mateeka emifo bajjanga nga beegonza nnyo naye leero temusobola balabako. Abalala bangi tuliziganye, abalala bangi bajja ne muba obuyinza kuba mulina obuyinza ne mubeesiga ne mubawo obuyinza ne mubateekamu ezo ofisi bafunye kya busuubuzi era ne batwala ne batunda ewa dictator. Muze mubalaba, njagala bategeeza nti mu bbanga ttono nnyo bajja kuba bakomyewo gye muli. Naye ate sinze nyina obabulira kyobakola yamukimanyi, ate n'abamu temwetagana balinda luli. Obuyinza mubuyina n'essaawa zino. Naye Jinja nga bwe naba meseji eyo nenjiwa ab'Erwengo, eyo meseji nga bwe nagiwa ab'Ekalwempe, eyo meseji njagala ogisindikira ab'Enjeru, eyo meseji njagala ogisindikiramu ab'Ejinja abali wano, eyo meseji njagala ogisindikira bonna bonna bali mu Uganda nti people power is stronger than people in power. Bwe tugamba people power is our power, tuba tutegeeza nti obuyinza bw'abantu gemaanyi gaffe, amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe. Amaanyi g'abantu nga tukyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalinaffe tubeera b'amaanyi, naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba. Omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi, naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. So nze njagala bategeeza ekyo mubeere nga mukimanyi. Abamu abalabye ku TV nga bagamba munnange kati bano be balina obuyinza. Nonsense. Be balina obuyinza, be balina amaanyi. Museveni bw'aba alina amaanyi lwaki antya? Mutabani wa Museveni bw'aba alina abasirikale ddala ddala asobola okuntunuulira mu maaso nga talina basirikale be. Kiki ekimuwagaffe yemmwe, kiki ekituwa amaanyi yemmwe. Tukimanyi bulungi nti bwe tuba tukyayimiridde ku bye twakkaanya nammwe, nga tukyayimiridde ku ddoboozi lyammwe, nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe bakyali baffe kye tuliko kyo, tewali agenda tutiisatiisa. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, babalimbelimbe ebintu bingi nnyo, naye tuli bamukisa
kubalira njagala okubaagulu ng'ambabuulira ne kino ye Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpewo kisuula naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwe muba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto stamina emala ne gwamu Museveni twamukuba olubuto ne lulebera ekikulaga nti Museveni twamugonza Museveni yali takyusangako mannya akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa naye baalabye nga talinayo chance kubanga kirikirya talinayo chance ate kubanga mutuzi mubi nnyo nti talina na muntu gwanakyalinze talina nagwe yesiga n'atunulatunula nga talina optioni najeyo mutabani oyo naye kakati mutabani we naye mwaleese nga tatunda njagala obategeeza ti Museveni tabalimbalimba ti bw'ate bw'aleeta mutabani we tabalima ti aba aleese enkyukakyuka Mswahili anasema mtoto ya nyoka ni nyoka kabisa. Ebuganda jemba tuga matetana omusoga kwati omusota kuzala muki omusota kuzala ki omuli azala muki omutema azala muki nzoka nezale nzoka yensonga lwaki mwawadde mulaba tumaze ebbanga nga tulwana ng'abantu basese abasunga mu bibiri nga bakazi babambudde engoye n'abaana bali bwerere babasibye akandoya ne babakuba amasasi nekigenda bwe kityo ne batta abantu e Kayunga nekigwa bwe kityo n'agenda n'azaanira ku mwana w'abambedda tabwe yasibuka luuka wano Museveni natta abaana Uganda basuka mu 15 ku street nga banza ligenda kubeera bwe bityo mwalabye ennaku ntono nnyo ziyise ng'obujulizi bwonna twabutadde dda mu ICC International Criminal Court. Bannange njagala nadaama abavubuka munnyonnyole bannamwe nti International Criminal Court ye kooti ewozesa badikiteeta bonna bakina Saddam Hussein bakina Omar el-Bashir bakina ani ne Museveni gye tumutwala. Njagala bategeeza kino kijja kukola n'amaanyi gammwe buli we tweyagalire mu ddembe lyaffe Museveni tumusindikiriza n'akola ensobi zaagenda okwegisa obulamu bwe bwonna wadde busigaddeyo butono. Era olunaku lwaleero nze nkakasa nti tebaagala nnyo okutuleka tweyagalire mu ddembe lyaffe kubanga abantu babaayo bangi ne batulaga omukwano ne bongera okulabisa temulekera okulabisa mwongere okulabisa tunyagala maaso nga tweyagalira mu ddembe lyaffe naye Museveni akimanyi n'amagye ge gakimanyi ne poliisi ekimanyi nti kyonna kyonna kye batukolako kati tuli ku kamera bwe tuti tugamba bakubiyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi basibiyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi bawambyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi ajagenda kutuuka ekiseera ng'emikono gye misibe so temulekera awo ne bwe mbasinze nzize aze gye muli oba bigirwa oba swengere oba weeswa mufumbiro oba mwiru n'abatuukako mubeeyo mu bungi zize mbagamba nti njagala buli omu mumufuule Kyagulanyi naddala ng'ayimiridde ku mazima tubeere bangi tubeere empowered eyo engeri gye tugenda okutendula Museveni ate nga tugenda mujjako tweyagalire mu nsi yaffe wano nga tukyali balamu. Akabengo kansimbye akabengo kansimbye